Omwana ebiseera ebisinga ogenda n'obuuza nti abeera wa musajja oba abeera wa mukyala naye wadde nga buli omu asigala atamatama kwani omutuufu nannyini mwana. Tukimanyi bulungi nti myaka emito maama abeera n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okulaba ng'omwana akula bulungi nga talina kamogo konna ng'amukebera buli lwazuukuka n'emisana wonna bw'atambula. Kakati nno bannakazadde b'eggwanga bakubiriziddwa okwongera okussa amaanyi mu kwekenneenya abaana baabwe nga bakyali mu miti emito kubanga bazudde ng'oboolyawo obwasemugayaavu obuli mu bazadde buviiriddeko bangi okukula nga baliko obulemu ate oluusi oboolyawo nga bwandibadde busobola okwewalika nga bakyali myaka giri egy'obuto. Abazadde abamu obutafaayo ku baana baabwe abaliko obulemu kireetedde bangi okusigala emabega. Mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono abazadde baleese abaana okwekebejjebwa nga basinga balina obuzibu buno. Namuwaya Prosi annyonnyola embeera gy'ayiseemu nga yalonda omwana aliko obulemu era amuyisanga wuwe ddala. Era mu kulonda omwana ono omutwala bayita ne wa Kyeya n'ajja n'angamba ddala mukyala Namuwaya okakasa nti ojja kubeera n'omwana ono. Kati oluvannyuma balaba taata we n'aganze omwana si wange ne ngamba oba si we nze kambeere n'omwana. Omwana namulonda ng'alinga muwere ne mutwala nga mu nnimiro neesima ekinnya neteekamu akakutiya n'atuula nga tasobola yenna agwa yeeyongera kola ki okula nempeeko omwana ngezaako okumutuza mu bafu nga takola ki era nemanyira ddala nti ki. Naloba Fatuma ngono omusawo w'okukyalo eyeekozesa yekka aliko amagezi gawadde abazadde abalina abaana abaliko obulemu nga babakwese. Omulago omwana oyo alina obukosefu okusooka omulago omukwano. Ekyokubiri bwe bamala ekyo abaana abalina obukosefu nabo bantu ate beesobola ate balina kye basobola okukola. Ekyokusatu abazadde bajjumbire nnyo emisomo n'enkuŋŋaana. Naluba wakubirizza abawala abato okuyonsa abaana kuba lwe bayinza okuzuula obulemu obubaliko ate n'okubawonya okukonziba. Omwana oyo maama we teyamulabirira ng'ayonka ate na wano n'amulekerezaawo. So omuntu ng'alina omwana alina okumulabirira nga okuviira ddala mu buto kubanga abaana abo abamu bafuna obulemu ng'azaaliddwa naye ng'ate tazaaliddwa nabo. Isima Musime Miyingo annyonnyodde ekigendererwa kyabwe eky'okuyambako abaliko obulemu nga bakolagana n'abasawo ku byalo. Tuweereza ne bannaffe ab'oku disitulikiti oba mu sub-county mulimu abasawo abo abatrainingibwa be bayita ba VHTs be tukolagana nabo ne batuyamba okusomesa abazadde bano nti ekintu kino kyali kisobola okwewalika naye ate n'abalala osobola okukyewala ne ku baana abalala bajja mu maaso awo n'atafuna bukosefu buno ng'okozesa kino ng'okusula mu katimba k'ensiri nga maama okugenda okunywa eddagala ng'afunye olubuto. Ate bo ab'ebukoma nsimbi abaliko obulemu bayambiddwako ab'ekisa nga bano bakugu mu byobulamu. Dr. Godfrey Tumwebaze ku ddwaliro erya Butenga Health Center 3 akuliddemu entegeka okukyalira amaka ag'enjawulo ne babadduukirira. Tebayobereddwa mukisa nnyo okulaba nti babatwalira nabo eddagala gye basiŋŋaanyizibwa. N'abakyala abali embuto ng'aliko obulemu nabo babonaabona mu ngeri eyo y'okujjanga mu malwaliro. Nali ku ddwaliro omukyala najja ng'ali lubuto ng'alina akagugu naye kennyini alinga mugugu n'azaala ne bamusiibula naye nga tasobola kudda waka. Kwe nasinzira ne ŋŋamba bw'abanga omukyala ono ali bwaki lwaki mu mbeera eno gy'alimu n'abanga n'eka gy'ali si we walungi ennyo tebazze kumukima ne mutwala eka ne mujja ku ddwaliro. Bano era bayambyeko n'okusembeza eddagala eriweweza ku bulwadde bwa mukenenya eri abo abalyetaaga. Dr. Tumwebaze asabye abalina abaana abaliko obulemu obutabasuulirira kuba kibaleka mu matigga g'agasajja agagwenyufu. Buli muntu yenna waali ng'aliko omuntu aliko obulemu sifuddeyo aliwa afeeyo nnyo okuyamba omuntu aliko obulemu. Abaganyuddwa basimye obuyambi obubaweereddwa. Bya Erikiyiga